it was applied. If it is based on interest and they don't have interest in me, how am I going to stop that? They have interest somewhere else. Alright, oli ku Yugi Update CV mbakulisizaayo nnyo yonna gye mukeeredde okubanga mututuusaako engalo mubala emirimu gye mugenda maaso n'okuwatanya. Mikwano gyange mwenna abali e Bunaayira mbatumiddeko nnyo, abali emitala w'amayanja, abali ku Kyeya, abali mu Ddungu, mwenna mbatumiddeko nnyo, mwebale kubeezaawo mayengo gano aga Yugi Update CV. Kakati saawa yonna eggwanga erya Rwanda wa Paul Kagame ayolekedde okukubwa. Omusajja omuzungu saawa yonna yandibabulula Paul Kagame. Era olukya ku makya n'owulira nti Paul Kagame takyali mukulembeze w'eggwanga erya Rwanda, bamaze okuba nga bamuggyako, tekikwewuunyisa olw'ensonga ebigenda mu maaso wakati w'eggwanga erya Rwanda saako n'amawanga ag'e Bunaayira. Birungi si birungi, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Njagala nkusosootere mpola mpola nga bwe tugenda mu maaso. Kiki ekiviiriddeko Kalumanywera? Jjukira bano babadde ba mukago era tulabe nga bagenda mu maaso n'okusayininga endagaano, bakoze agreements mu accords. Naye kati ate ki ekyasajjudde embeera? Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kagame atuuke n'okugamba bano abantu tebalinamu interest yadde, tebanyinaamu interest, tebanneetaaga. Ate baba tebanneetaaga, tekitegeeza nti nze ngenda bafukaamirira, ngenda beegayirira, kubanga balaga nti interest zaabwe ziri mu muntu mulala nnyo. So bannange, nze tebabalima nti no Paul Kagame ngenda kwegayirira abasajja bano nti please bambi don't sanction me, temunteekako sanctions. Agamba ekyokola tewali. If they don't have any interest in me, tewali kyakola. Bino nabyogedde ng'ali ku interview eyamukoleddwako. Wabula Kalumanywera ava ku kiwandiiko ekyafulumizibwa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda, ng'ekiwandiiko kino kyaviira ddala mu ofiisi ya gavumenti eya spokesperson, ng'ennaku z'omwezi zaali 12 omwezi mu March mu 2026. Kino nno kibaviiriddeko Kalumanywera kyalaga eggume ne kiraga nti eggwanga erya Rwanda baliggumite era balemeddeko. Ne Paul Kagame okusinziira ku byazze ayogera ku social media mu kamera, kiraga nti abadde alina kiyeesiga emabega okwogera omuzungu ebigambo ebifaananako nga bino. Olina okuba nga olina kye weesize. Nagambye oli ku Yugi Update CV ko sinzira obba nga otuwuliriza. Ffe twewaayo baweereza okuva mu January paka January. Mwe mumanyi kye mulituwa. Naye mikwano gyaffe kye tubategeeza, wobanga oyinayo osobola otusuulamu ka data wano ne tugenda mu maaso n'okuba nga tuweereza omulimu ogwatutwerwako okukola, tusobola okuba nga tugutuukiriza. Tekigaana konna kw'olina osobola okujja mu comment section n'otukasukayoko ka data. Ennamba yaffe weeri awo eri ku WhatsApp ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube. Ennamba weeri awo osobola okujja ku WhatsApp yaffe oba osobola ogenda mu comment section n'ogaba bannange njagala bakasukirayo akantu we kati kabayambeko ku data. Inaffe tunaasanyuka, tujja kusiima konna konna kw'onooba otuwadde, kubanga ekintu ekisinga otusumbuwa ye data. Ekintu kya internet kikulu nnyo, kyolaba ebiseera ebisinga ne information eyandibadde ey'omugaso mu kaseera ako tugibaweereza leeti, olw'ensonga nti ebiseera ebisinga internet y'ensonga enkulu esinga okuba nga etutawaanya. Kale ogwo si gwe mulama gwe twagiddeko, naye nga mbatumiddeko nnyo. Oyo yenna anaavaayo obuyambi nja kumwebaza ebyensuso era tujja kumusiima. Kakati nkugambye nti eggwanga erya Rwanda, gavumenti eno oluvannyuma lwa Donald Trump oba eggwanga erya US okulaga obukambwe ne ligenda mu maaso n'okusanctioninga eggwanga erya Rwanda, mugase amagye, ba military officers saako n'okuba ma foreign aids baalaga obukambwe eri eggwanga lino erya Rwanda. Era kino kyanyiiza Paul Kagame era kisula timbo by'omutwe, era kye yali avaamu n'agamba nti abasajja bano obukambwe bayolesezza
lwaki bataddewo kyekubiira? Zino si ze nteeseganya ze twaliko mu accords eyatuulibwa wakati wange ne Donald Trump. Lwaki bagisalawo ate kwekubira sanctions baziteeka ku sayidi emu? Mbo bagamba ekintu kino kikyamu nnyo. America tayinza kuddira sanctions zonna n'aziteeka ku ggwanga eryalwana, kitegeeza abeera amwakyuzinze. Waaki ye gwe baba banyigiriza? Era agamba kino kiri unfair. Kino kiri unfair, tekikkirizika. Kakati Paul Kagame weerabye biriwe gutyo n'agamba ne bawandiika ebbankaluwa, ekiwandiiko ne kiyita kingenda okuba nga mbasomeramu. Ngenda kubanga ekiwandiiko kino tukisoma ffenna mu kirabe ekyawandiikibwa nga kiva mu gavumenti ya Paul Kagame. Oli ku UG Update CV naye nga tetunnagenda mu kiwandiiko. Kasooke kulage Paul Kagame ebigambo byagenda mu maaso n'okwogera era ng'awanda muliro. Bigambo bya ntondo biraga simpase nti oba oli awo omusajja mukulu ono yandikwasiddwa ekisa. Okusinziira ne ku bigambo byayogera, alaba nga saawa yonna kaweddemu, alaba nga giwunye, takyalina wakuddukira. Bamulemesezza obulamu ewaka ne mu kibira. Obeera gwe omusajja mukulu okola otya? Ku interview gye bamuggyeko yannaku si ye Kagame yeepanka, si ye Kagame ow'amampaati, si ow'olugezigezi kuno abadde abulana kujjako Gaalubindi. Olw'ensonga nti embeera emutabuseeko. Sanctions zino nagamba olabanga ezitalina kye zikosa. Zikosesa ddala eggwanga, zitanishinga eggwanga. N'owandibadde waliwo ebyandiyingidde mu ggwanga lyo ne bireetawo enkulaakulana, tebisobola. Batuwalisiti nabo bennyini bayinza okuzira eggwanga lyo, kubanga abasinga okujyawo be bazungu ate bakutaddeko envumbo. Kitegeeza balina okusindiikiriza paka ku extent oba ku seerisembayo. Nino kibaawo oluvannyuma lw'okubanga balina target ey'okkuba eggwanga lyo oba ery'okujja ku bukulembeze. So era temweyibaala. Saa yonna olaba nga Paul Kagame agenze maaso n'okuba nga aggyibwa ku bukulembeze bw'eggwanga lino, teweeyibaala. Era twagamba nno tetwaggamba. Ffe twagambe tubeera wano nga tukuweereza osobole okutegeera amazima. Oli ku UG Update CV kosinziro banga otuwuliriza. Njagala tugende mu katambi kano tukamenyeemenye mpola mpola. Oli Paul Kagame byayogedde ebikwasa enyiika ennaku, ebyesimpase, ebigambo eby'ennaku ey'ekitalo ennyo, ng'era akulaga nti alumirirwa ggwanga lye. Tariffs are applied if it is based on interest, and they don't have interest in me. How am I going to stop that? Kati Paul Kagame agamba we babanga bano abasajja bagezaako okunsanctioninga nga babeesingira ku interest ng'ate tebalina interest gye ndi, then nze sirina kyabbakolera, kubanga ne we nnaabeesibako tewajja kubeerawo kyakkola, kubanga ekisooka basajja tebanyinamu interest nammwe mukiraba. They have interest somewhere else. So there is no way I can say, okay, please forgive me, don't apply sanctions. Agamba balina interest walala nnyo, era talina ngeri ki gy'abagamba nti bannange please munsaasire munsonyiwe temunteekako sanctions, kubanga akugambye nti bo already balina interest bunaayira. Kyalinga ategeeza nti olw'okuba balaba nga bafuna dda kye baagala mu ggwanga erya DRC, kati obwanga babutunuuliza mu ggwanga erya DRC, kati accusation zonna bagenda mu maaso n'oziteeka ku Paul Kagame ow'e Rwanda. Naye ng'okusinziira ku kigenda mu maaso, okusinziira ku bitongolo omuli ekya SADC, omuli ekya East African Community, saako n'ekya SADC, South African Development Community, saako n'ekitongole ekya UN, ebitongole biri bisatu tebiyinza kuvaayo kwakyuzinga ggwanga limu nga lye balumiriza nti lye ligenda mu maaso n'okuba nga libaakinga abayeekera ba M23 era bye balemezaawo conflicts mu Democratic Republic of Congo. Ekyo tuba twerimba.
waliwo ensonga eri emabega wa kino. Kakati bano abasajja bazibu nnyo. Bano abasajja bazibu nnyo. Lwaki? Bagenda mu maaso n'okuba nga bakukunyulayo obujulizi obulaga ebyemabega. Okusanctioninga Paul Kagame tebasinzira ku bino byokka ebigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Nedda. Wabula bajjayo n'ebyemabega ebyaliwo mu 1994 mu Rwanda genocide. Era nabyo babireeta ku mmeeza basobole bimukubisa. Basobole okubeera nga bamufunza, nga bamutayitinga, nga bamuteeka we bamwagala. Nagambye oli ku Yugi Update TV gwa tanatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe weekiri tukooneko osobole okubeera nga otufollowinga. I don't know what I can do because I don't understand the basis of their sanctions. Your government. Agamba ye tamanyi kyakkola era talina kyakkola kubanga tamanyi na bigendererwa bya sanctions zaabwe. Oba bagezaako kwagala kufunza ggwanga lyange, bagezaako kwagala kugwisa economic yange, tamanyi kibaliko. Mr. President has raised the possibility of withdrawing troops from Mozambique if European aid to this mission is suspended. What is the European Union's response, and are you ready to carry out this threat? It's not. Bamubuuzizza nti nno ate ku nsonga y'okubanga ogenda kuwithdrawinga amajeego gajja mu Mozambique. Okusinziira nti n'amajeego gagobeddwa mu missioni zonna eza UN. Ne bamubuuza kati ogenda kukolera ki slating eno entiisa eno ogenda gikolera ki okubanga amajeego bagajje mu operation zonna era nga amajeego tegagenda kuddamu kukiika mu United Nations. Kikyokyogerako slate eno ogyogerako ki? Bamugamba kikyoyogera ku ntiisa eno ey'okubanga amajeego tegagenda kuddamu kukiika mu UN missions. Operations mbadde mukole Mozambique zibadde ziyambye nnyo okwatirira eggye erya FADC olw'ensonga nti nagambye ensi eggwanga erya Rwanda ggwanga ttono, ggwanga funda, so economy yaabwe togisuubira kugaziwa kuba population ntono. Kati bakwata eggwanga nga lino ne balifunzafunza ne bamufunzafunza Paul Kagame, biba bizibu. Kakati nga we nakugambye gavumenti ya Rwanda ekigikuba kye kino nti bagenda mu maaso ne bayisa ekiwandiiko nga kiyita mu gavumenti spokesperson, mu office ya spokesperson, nga bagenda mu maaso n'okubeera nga barujectinga era nga bejjusa okubanga balonda side sanctions zino zeekubidde ku side emu. Bagamba zino sanctions ezigenda mu maaso ezibapozinga ku ggwanga erya Rwanda eziva mu United States zitagetinze Rwanda Defense Force. Lwaki? Saako ne ba military leaders bana. Kakati nja kuba nkulyaza amaanyizo obutakuwa ku ba military leaders bano be bagenda mu maaso n'okuba nga bakubibwa envumbo. Abasajja babataddeko amaanyi. Abasajja nkugambye babataddeko amaanyi. Embeera ya bunkenke. Kamba kuweeko wano obeere ng'oba otabuliro otegeere Paul Kagame kyaliko musajja wattu. Era ennaku kati bwe njogerera emuyonka butaaba. Ennyiike n'ennaku emuyonka butaaba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV. Be abasajja ebagambibwa okuba nga ba military officers abana abasanctioningiddwa mu ggye erya Rwanda erimanyikiddwa nga RDF, Rwanda Defense Force, era nga lyerina eggye eryasayiningibwa okubanga likuuma eggwanga erya Rwanda. Kakati ekiwandiiko kino kiraga okwennyamira n'obutali bumativu
lwa nsonga nti bo bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ki nga beekubira sayidi emu yokka weeti. Naggambye njagala tuyite mu kiwandiiko kino ffembiriri tusobole okuba nga tukiyitaayitamu. Kiwandiiko kiriwa? Oli ku UG Update CV kosinzira obanga otuwuliriza. Ekiwandiiko kino kikulu nnyo olw'ensonga kyekigenda mu maaso n'okukubya eggwanga erya Rwanda, kyekigenda mu maaso n'okuba nga kibafunza era bejjusa oluvannyuma n'okufulumya ekiwandiiko kino kiraga nti nno baliggumite. Ate ne Paul Kagame byazaayogera byengenda okuba nga nkuwa byonna byonna bikulaga nti waliwo embeera ey'okubanga Kagame waliwo embeera okubanga Kagame. Ekiwandiiko kisoma nti Republic of Rwanda, Office of the Government Spokesperson, Rwanda regrets one-sided sanction. Nti Rwanda yejjusa sanction ezeekubidde oludda olumu. Kino ekiwandiiko nkugambye kyafuluma ng'ennaku z'omwezi 2 okuva mu Kigali ng'ennaku z'omwezi 2 March 2026. The sanctions issued today, kiwandiiko wekitibwe kisoma, the sanctions issued today by the United States unjustly targeting only one party to the peace process misrepresent the reality and distort the fact of the conflicts in Eastern Democratic Republic of Congo. Nti sanctions eziyisiddwa olunaku olwaleero oba ezayisibwa ng'ennaku z'omwezi 2 ezayisibwa ne United States zitagetinze pate emu mu process eno ey'okuba nga tuteekawo eddembe okubanga kiteekawo embeera ey'obutakiikirira mazima. Tewali mazima, tewali na bwenkanya. Kikulaga nti wabaddewo mazima na bwenkanya okubanga bagenda mu maaso n'okusanctioninga sayidi emu ku conflicts nga bakusinzira ku conflicts ezigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Agamba consistent and indiscriminate drone attacks and ground offensive constants clears violations of ceasefire. Ngagamba okunyoomoola ne drone n'obulumbaganyi bwa drones saako ne offensive system gye bakozesa ey'owansi ey'okulumbagana ekozesebwa obutata oba entakera yeesinze okulaga nti nno yeesinze okuteekawo violent n'okunyoomoola ceasefire agreement mu Democratic Republic of Congo. Era kigenda mu maaso agamba and it continues to cost many lives. Protecting our country is a badge of honor which the Rwanda Defense Force carries very proudly. Era nga bagamba nti ow'okubanga bano bagenda maaso n'okukozesa drones n'obulumbaganyi saako ne Defense Force ey'owansi kitaddewo embeera y'abantu okuba nga bafiirwa obulamu bwabwe. Era nga bo bagamba nti okyokukuuma eggwanga lyaffe kyekitiibwa kyokka ekyokuhonalinga Rwanda Defense Force. Era bagyenyumirizaamu nnyo kubanga ebabeereddewo. Ebyo bigambo ebyavudde mu ofiisi ya spokesperson mu ggwanga lino erya Rwanda. Tukyagenda mu maaso. The DRC coalition
includes foreigner mercenaries, state-sponsored extremist ethnic militants Wazalendo and the FDLR genocidal militants, which fights alongside the FADC. Agamba nti DRC, eggwanga erya DRC ne banywanyi be ab'omukago musa ne ba mercenaries ba foreigners abayiibwa mu ggwanga erya DRC, era nga bagamba ne state yennyini nyini egenda maaso n'okusaponsalinga okukozesa amagye agasukkiridde omuli bawazalendo aba FDLR bagamba nti nno baali mu genocide okuteekamu olutalo mu 1994 abagenda maaso n'okulwanira ku side eya FADC. Agamba bino byonna mbadde basaanidde obitunulamu kuba nabo bikozinze conflicts mu ggwanga erya DRC. Tebayinza kubanga ate ffe kabe bacunya tekisoboka. Bagamba the DRC committed in the Washington Accords to an irreversible and verifiable end to state support for the FDR and accusation and associated militants. Inti eggwanga erya DRC erya Congo mu accords ezaatuulibwa mu Washington DC bekomitinga okubanga bagenda maaso n'oteekawo obusobozi obukomekkereza okusapootinga amagye gano agamanyikiddwa nga aga FDLR saako n'ab'omukago abalala bakomekkereze bano. Kagame bagamba nti no mwe muva abahutu abagenda maaso n'okukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Rwanda. Era agamba but they have not taken any step to do so, nti bannatwala wadde n'ekigere n'ekimu mu maaso okulaga nti nno bino banaabikolako ebyali mu accords endagaano zonna ze twakola. Era nga bagamba Rwanda is fully committed to this engagement of its forces in tandem with the DRC implementing their obligations. Nti Rwanda ye eri committed nnyo okulekerawo okwengeejinga forces zonna eziri mu DRC ezigenda mu maaso n'okubanga zikola obulumbaganyi ku ggwanga erya Rwanda okusinziira ku obligations ze balina otteeka mu nkola. Tukyagenda mu maaso. Era bawandiise nga bagamba ekiwandiiko okusinza engeri gye kisomamu. Rwanda welcomes the resumption of the implementation process, including the Joint Oversight Committee, which requires an even-handed approach from all partners. Rwanda remains committed to delivering on all aspects of the Washington Accords, including the Regional Economic Integration Framework. Bagamba nti bo Rwanda bajja kwaniriza nnyo ekirowoozo ekyokuba nti bagenda kuteekawo komiti akakiiko akalabirizi kayite kakalabaalaba akagenda okubeera nga kahandolinga n'okutuukirira ba partners bonna okuva mu ggwanga erya Rwanda saako ne mu DRC basobole okuteekawo obwenkanya nga kalabaalaba bamanye ekituufu. Era yo Rwanda egamba egenda sigala nga eri committed ekyokubanga ewaayo enteekateeka saako n'okussa ekitiibwa mu aspects mu byonna ebyava mu Washington Accords okwo kw'ossa ne Regional Economic Integration Framework. Kati embeera awo weto weeri. Kakino ekiwandiiko Omumerika olwakirabye n'abitunulamu mu kubitunulamu
n'agamba bino tebijja kukola wano. Lwaki? Baziimudde ekiwandiiko kino balabanga eggwanga erya Rwanda eryabeepankiddeko mu kugenda mu maaso, n'okuba nga baziimudde balaga tebalina kye baatiddemu. Omerika omanyi wakuba sanctions aba ayagala kukulaba nga otidde, naye omwami ono yasigadde ali solid. Kati mu kusigala nga ali solid, kino nno kyabatiisizza. Kati era bwe wabaawo ensonga yonna egenda okuba nga ekubya eggwanga, nkiddamu, egenda okuba nga ekubya eggwanga erya Rwanda, egenda kuba nga eva ku kiwandiiko kino na biki Paul Kagame byagenda mu maaso n'okuba nga akola ki, ng'ayogera. Njagala nsooke nkuwe katambi kano n'oluvannyuma era tujja kweyongerayo. Akatambi kano kooleka bulungi nnyo embeera Paul Kagame gy'agenda mu maaso ssaako n'okuwanda omuliro. We refuse to remove defensive measures, whether it means the troops or troops and whatever else, we call it defensive measures. Agamba baaganye okuggyayo defensive measures zaabwe, kebaba sanctioning, kebaba kole ki. Agamba kyonna oba byakulwanyisa oba magye, buli kyonna ekitegeeza defensive measures twaganye ozijjayo, temugenda kubanga mututiisatiisa. Agamba tegagenda kubanga babatiisatiisa. Ngezaako okulaga biki ebiviiridde ku kalumanywera okubanga ssaawa yonna wandiraba obukulembeze nga bukyusibwa oba nga Paul Kagame bamwamulako mu ggwanga erya Rwanda. And in your logic, why would a threat be against me? And you are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. Agamba gwe mu kusinziira mu logiki wo, waki oba todeeringa na threat gy'olabyewo, ate waki oba odeeringa na defensive measures zange? Waki gwobeera tojjaawo gwe defensive measures zange zirekeewo, bwegenda ogyewo defense slate eyanteesaawo defensive measures, awo nsooke nzigyewo. What is the logic? Era yasigadde tabafunye musajja mukulu no Paul Kagame. Wabula ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Rwanda biwanvu. Ekyo nnyinza okugamba of which nti ensonga yalinnyo enkandaggo, bagenda mu maaso n'okuba nga bamutaddeko omusango omulala, nga bagenda mu maaso n'okunoonyereza mu 1994 be bamu abazungu abamuwanika era abamukubira paasi ne bakola okunoonyeza ne bakizuula nti nno mu biseera ebyo mu 1994 Rwanda Paul Kagame era nafuuka mukulembeze ng'akyali mu yeekera. Bagamba bakola okunoonyereza nti ng'ennyonyi eyakubibwa omwali Habyarimana, ennyonyi eno teyakubibwa na buyeekera bwa Paul Kagame. Mise yakuba jjukira mwafiiramu abakulembeze babiri, omwali ow'Oburundi n'ow'e Rwanda. Kati ne bafulumya lipooti ng'eraga okunoonyereza okwakola nti bano tekyali kibinja kya Paul Kagame ekyakola obulumbaganyi buno, wabula kati mu mwaka ogwa 2026 bavuddeyo n'okunoonyereza okupya, era ng'omusango bandibanga bayinza okuguteeka ku Paul Kagame nga balaga nti nno obuyeekera bwe buno bwe bwagenda mu maaso n'okutaani Byarimana. Kati abazungu batereka information singa baba baagala okujjako oleme bafuukira lukokobe nga n'obujulizi babuyina. Ekisooka basooka ne bakutanya ku social media. Ku social media basooka ne bakutanya wenna n'oba nga tokyayina bwogerero, n'oba nga toyina sympathy na mathe, nga kiragira ddala buli kintu ekikolebwa nga kiragira ddala nti nno omusajja abadde alina kukola ki, kubibwa bukubibwa, omusajja abadde afuuse sireeti eri amawanga. Kakati kino abasajja bano abazungu kibagezaako kukola, era nsaasidde munywanyi waffe Paul Kagame nti kubanga ebintu birungi si birungi okusinziira ku bigenda mu maaso. Bagenze mu maaso n'okwogera ensonga nnyingi nnyo era nga balaga obutali bumativu bwabwe.
tebayinza kubanga basanctioninga ggwanga lya Rwanda lyokka ng'ate neri bakulaze nti waliyo obuzibu. Bayinayo ba allies ab'omukago obubinjabinja bwe beegatta nabo ab'eggwanga lya DRC bagenda maaso n'okukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Rwanda. Agamba si mu bokka ku ggwanga lya Rwanda wabula bakola ne ku bannansi baabwe aba DRC. Kati conflicts ezo zonna kiba tekikola makulu okubanga muziteeka ku nzenze Paul Kagame. Nkugambye oli ku Yugi Update CV ko sinzira obanga otuwuliriza embeera nnungi si nnungi gwe ali eyo ampuliriza era ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Rwanda byandibanga si birungi. Munywanyi waabwe yandibanga ssaawa yonna kandibanga kaweddemu. Gw'olowooza otya ku nsonga eno osobola okujja n'okubaganya ebirowoozo, osobola okujja n'oteekawo endowooza yo mu comment section ejja kubanga esoma bulungi nnyo. Naye oluvannyuma bino byonna byonna okubaawo byatandikira mu kuva mu accords. Bano bakkaanye era baakola agreements. Kati okusinziira mu agreement gye baakola balaba nga Paul Kagame tasobodde etteeka mu nkola mu byase okusinziira ku accords ebyagenda mu maaso n'okubanga bituulibwa mu accords. Kakati ke kaseera okubanga mu America yalaga sides. Kati Paul Kagame yagamba ono omusajja okubanga talina interest gyendi, alina interest mu muntu mulala, yensonga lwaki bansigako obukyayi. Siina nsonga gye nakoze era siina kigenda maaso na kunneetondesa. Bwe baba baagala kunkuba sanctions bagende mu maaso n'okunkuba sanctions kubanga after all they don't have any interest in me. Ebibadde ebigambo bya Paul Kagame. Obadde oli ku Yugi Update CV nga kusinzira obanga otuwuliriza. Wabula towerabira kukona ku kigambo subscribe, towerabira ku sharinga, towerabira ku likinga. Mbaagala nnyo, mweraba.